Waye bannange Veronica Luja abasinga gwe muyita Vinka azemo okuba nti abikola akamami kabikoze mpola mpola kasobola okuba nti oba oliawo kagireeta nga kakamala okuzaala nga kakamala okufuna challenges ez'enjawulo nga twakava twetunabana kuva mu covid industry bagitekako ban Luja oba Veronica Vinka yes Vinka agenze mu maaso n'okuba nti akola eby'ettabu aleese emmoroka makula apozinze waliwo ebintu byayogedde mpola mpola Vinka y'omu ku bantu obaoliawo abasooka okuba nti banyomeba mu music industry naye ebintu byagenze mu maaso n'okuba nti atuukako ng'akola biyitirivu ddala era ng'omuyimbi omukyala aluddewo kizibu nnyo okuba nti bamwenkana bagamba tali talented naye ng'ate ebintu byakola biraga amaanyi g'alina mpola mpola nze nno bwe ngamba nti hard work sometimes beats talent ekyo nno abamu bakiwakanya naye nga hard work sometimes beatinga talent nkwaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bampita Ntambi Kimso Rich Boy Maxudi Junior webale kuba nti otambula nange blood wange atambula nange ebbanga lyonna kuwa respect gwe muna Uganda ali mu Uganda ne bwe wegwanga mugamba nti batali banga bali e Saudi Arabia yes batali banga bali e Qatar Oman batali banga bali e London yes UK mugamba mutya ba blood abali e US mugamba mutya batali banga bali e Rwanda Kampala Uganda Jinja Mbarara ku katale bitundu ebyenjawulo ebyetolodde ensi yonna mpola mpola batumiddeko li Japan li Germany ngompuliriza nkuwa salute muganda wange webale kuba nti otambula nange yoga Swanks Avenue maze egenze mu maaso n'okuba nti etukuba ka surprise nga bingi ebikyagenda mu maaso n'okuba nti byogerwa now yes omuyimbi wa Swanks Avenue ono nno omuyimbi yasooka kubeera dansa era nga yazinanga under Swanks mpola mpola nga amaze okuba nti ajoininga university yes Veronica Lubego Vinka yasobola okuba nti afuuka manager w'omuyimbi eyaliyo wa Swanks Avenue ebiseera ebyo omuyimbi ono simulala bamuyita Irene Ntale basobola okuba nti bakola ne Vinka emirimu era nga bingi bye batuukako wabula Irene Ntale oba oliawo olw'okusiiwuuka empisa basobola okuba nti oba oliawo agobebwa ng'ava mu kibiina kya Swanks Avenue era nga Swanks Avenue yamugamba ewanyu awo genda osobole okuba nti onoonya ebibanja awalala kubanga empisa zo nvundu tetuzisobola bagenda mu maaso n'okuba nti baleeta Vinka mu magezi era nga Irene Ntale yatandika okuba nti bakola ne Vinka ze bayita vocal training omukyalo ono engeri gyali nti alinamu art w'amazina yali redde mu music industry afuuse manager n'ebitawanya abayimbi abimanyi yagenda mu maaso n'okuba nti apracticinga yahitinga studio omulundi ogwasooka n'akola level katambula naye sinyo naddamu nakola Love Doctor katambula nafuuka ow'ettamu that is 2017 yes 2017 2018 around there mpola Vinka beyagenda mu maaso n'okuba nti ayingira industry Vinka abadde mu bizibu ebyenjawulo bamuvumye tasobola byonna yabiteeka ebbali n'asalawo okukola emyaka nga omwaka oguwedde yes mu 2019 yasobola okuba nti asayiningibwa ekibiina kya music ekisinga amaanyi mu nsi yonna ekimanyikiddwa nga Sony Africa main special Africa era nga bafuna akasente kayitirivu omwaka gonna oguwedde Vinka tasobodde kuba nti ayimba kubanga abadde lubuto omukyala wattu yasobodde okuba nti azaala omwana ati yasobola okuba nti agenda kukubako mbaga oba concert yonna since twali mu lockdown yasobodde okuba nti azaala lunaku lwaleero zibadde bakumakya Vinka asobodde okuba nti atulaga nti mukama akola atulaze emmotoka empya ML Benz yes kapiata era nga agambye ebintu bino wamanga mukama w'amaanyi kkirizanga nti mukama abikola byonna asobola n'okukola ennyo mukama katonda amala n'asasula kubanga tewali ntuyo za muntu zisobola kugendera wa bwereere niyo bali kulya zamanya emirundi 10 era oligenda mu maaso n'okuba nti ofuna nebazanye mukama nti nsobodde okuba nti mbikola mu mbeera ey'ettabu bweti nsobodde okuba nti ngifuna era nga yoga mukama mulungi nange efunye Benz eyali dream car yange mpola yes
ngenda kusaba olekewo obubaka ng'oyagaliza Vinka. Yes, tobera natima bambi mwagalize oba oliawo naawe ojja funa mpola mpola. Respect still as one love. Mbagala nnyo bakyali bange mwenna. See you next time.